Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku lwa leero njagadde mbalage eddagala eryo liyitibwa kafumbe. Kafumbe omunene y'oyo, mwetegereze bulungi nnyo, liyitibwa kafumbe omunene. Okubaako kakyali kato kali wansi naye nga likulira ddala ne liwanvuwa. Likola akati nga katinitini ne kubaako obukoola essadi n'essayidi ne liwanvuyira ddala likola akati. Lisobola n'okusinga obuwanvu nga libadde liwanvuye bulungi, ayitibwa kafumbe. Kafumbe oyo ddagala nno. Kusookera ddala osobola okubeera tugeze ng'obadde onoonya ku ddagala ly'okufumba erya ssenyiga, kati bw'omala okufuna eddagala lya ssenyiga eryo ly'ogenda okufumba oba ery'ekifuba ne kafumbe oyo ofuna obukoolakoola obwo omenye n'obutiititi obeere ng'ofumbira mu ddagala eryo ery'ekifuba. Kafumbe oyo mulungi nnyo ku nsonga eyo. N'ekirala ng'obadde ofumba eddagala ly'omusujja, funa ne kafumbe oyo omuteekemu mufumbiremu obeere ng'onywako. Kafumbe mulungi nnyo mufumbira mu ddagala ery'omusujja wamu n'erya ssenyiga. N'ekirala ng'obadde owunya akavubuka, mu abaana abavubuka abakula, ng'obadde olina olusu lwe bayita akavubuka, oddira kafumbe oyo eddagala ly'oba ofunye ly'ogenda okuyenga obeere ng'onaabako ne kafumbe oyo omuteekamu mulungi nnyo ku kasu ako ke bayita akavubuka. Jjukira oyenga bulungi, ofuna eddagala ery'enjawulo okugeza osobola okufuna ebbombo, n'ofuna makaayi, n'ofuna omululuuza, n'ofuna n'oyo kafumbe wamu n'ofuna ne ke bayita akalaaza, n'obiyengera wamu n'obeera ng'onaaba ku ddagala eryo mu bifo eby'enjawulo. Obeera ojja kuggwebwako akasu ako ke bayita akavubuka. Kafumbe oyo mulungi nnyo ku nsonga eyo. Lyeryo y'oyo bamuyita kafumbe omunene oba kafumbe omusajja, ajja kuba akuyamba. Okuggyako n'ekirala osobola omuteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi. Ekyogero ky'omwana omulenzi oddira kafumbe oyo omunene n'omuteeka mu kyogero ky'omwana oyo omulenzi. Oba osobola okuddira kafumbe omunene n'omutono n'obeera ng'obiteeka mu kyogero ky'omwana, kigenda kuba kirungi nnyo. Njagadde ndibalage mwabali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.